Kale 12 Stars Universal Peak eyo kampuni gagadde kasitesalawo okuleta n'olengera omugo oguvudde waayo omanya bumanya nti kati sekagala atuuse Fezo Promotions nga yekyano kwennyini kwe tugenda okukalabira era nga mukwano muganda wange gwe wenna ali ku channel eno tokola nsobi nota likinga nota commentinga nota subscribinga omwana wa P1 omubwati mba ntuuse senga mikolo yomu kwabo mugaya Faizo nga ina nyini filimu muyomba Zakaria kinene mugaya Faizo Kizito mukano Katerega Medi Chito mukano kyoya jofuli biki tunabisanga yeyo tugenda mu maaso Linda Lahima banange oluzungu mwakitegeera dani mwana wa P1 mwe mumanyi tujja kalaba lwampaka ebinawa biganye mumanyi fimba jise batya abonoonyi the sinners VJ Ulalah abakyala bwe mumanyi kyemugenda okumpita naye mu ngeri yonna nze VJ Ulalah olwo tubeera tukanjudde tukatandise tutandika n'omuyaye wuuno alawanange temumanyi lwaki nseka lwa nsonga mbaagala nnyo ate kano ka comedy mukko kati ono gwe bayita Katerega Medi original name nga Kito tugenda mu maaso kati kityo naye guli nawe wantama bulwembeera noonyemva oyogera nnyo wansobera kati nawe kati olemeddeyo kyoyagala okuŋŋamba leero bw'ogenda okulya tulina ogenda tunoonye ebyegasa kwinaawe eso siyoyogera nnyo sirika kiki abula kano nayagadde dokka kuba tugenda mu maaso bagiyita abonoonyi nawe sirikako Kito ekokuba sikwasiza alina omutwe nja kuba mwogwo omutwe okulinga engala biggwe kati ate kaki ekyagala okunkubya ogundi tufune emiguwa tudeka tukusiba olabika ogudde eddalu kuba kati webituuse anti lwansonga nkuyita olemeddeyo Jofule King ye editor wa kano tugenda mu maaso totwala bingi akuwaddeko obutini ate oyola bingi Katerega Medi ye director ate nga muzanyi code name MK owaye wenafuuka omumpiroza nazza musango yatwala bwono iratwalako obutono niba naye kasajja gwe kikiikale kwata mbadde mmanyi obutondo njakukunatunula ng'enswera omulaba tunula nga ttimbo yagala kale tugenda mu maaso naye nga aba smart construction be bakataddemu era ensimbi kano nilwaki ono n'amasasi kisajja gwe ati ekyo tolaba nti kibali kijira neyesala nkikube naye kasajja njakukuba gundi gwe oyimpi walo nenkane tugende kale bannange kati osibyewo kati ate kola tuba tuzizzaawo kati tugende wali waliza okubbamu ebintu mulimu ebintu mu nnyumba ebirimu oba nkikube omugongo ogwo kiseriwa laba nno bw'atambula atambula nga egundi eno erunduze bagita bati embwa koze embwa ebeera mugobe ezibeera ki aya naye nga sitabwayi mwana mulenzi oyo akati tuvaayo eyo tuddako eno ku kyoya William ali mu nnimiro omusajja mulimi nnyo nkooyenze abantu ne bakubba kati agenda owulira waliyo amenya baba neeno ababiri we baavudde ewaka ulira okumenya kumbe bapimye bubi nannyini gyali mu nnimiro ulira osooka n'okiwuliriza teryajja n'okisika mpola ng'ojjako ebikuta n'owuliriza n'otunula n'okimenya lumu Kizito ne Kito tunulira filimu kumbe nanyini
nanyini wuuyo muyimirire mbwammwe muyimirire ngoyo ababbi bakuno emasulita bantama muyimirire kirabe laba wuuyo kito kizito tondeka vaayo naawe wuuyo ajja bantemye ate obumpyaisiza munne kito ate amuyisiza wuuyo ajja bale wuuyo ajja vaayo naawe wuuyo alina ekiso omusajja munene yalina amaanyi kyoya wuuyo laba emisinde akulukuta kati alinga ndogoyi siyo oligoba yemuwoza mbu abanene tebeesobola mwepikireko kati taata abaali wano alengera emiyaayo gye gikomawo teyafaayo musajja mulimi nnyo wa mwanyi awuliriza nnyo Ssaabasajja Kabaka kyabagamba munnange mulime emmwanyi mwejje mu bwavu kati abaali awalengera kyoya mise wowe maama bimenye omugongo biriwe bitabani byo ate kikibanange leero bimenye omugongo biriwe bitabani byo nze byenjagala ng'enjala miteme muganda wange ate yagala kufa n'omuntu mu ngeri kyate buzibu ki bakukubye ku nnyindo tomanyi bakoze tomanyi baana bakukyalo kuno batufuukidde ekizibu bano kulimba bali balimyewo kuno ku kyalo ate leero kuno babbye ki Mukama Katonda wowe wulira omugongo oli olimyeko kuno ebikajjo kuno gundi gwe obudafu kulina akaleva kulinga omutunta tuli ba mikwano naawe kati ate kali bakubbye ekikuluno naawe kati onyinyonnyola kakyala nalisa okunyinyonnyola ebyekisiru tomanyi ti banabo babbi kati simanyi nawe gwe wabatumye nera bankuteme tuli ba mukwano muganda wange kati mbuulya kiki wowe wulira omugongo nze ngenze naye wenkomerawo bimenye n'okitunuulira teeka ekikitumye n'okituma musajja leero nga mukambwe nnyo baana bano tugenda mu maaso ne muvi bagise batya abonoonyi aba smart construction bagitaddemu ensimbi taata woono wulira nnyo wano mwakoze eki leero oyo taata sinza oyo muwanvu oyo yabikoze wama akulimba yoyo sekipi yoyo alinga engolo oyo aligwe musiri wa nekta oyo ndisize sinabikola tato nzita leero oyo lwaki mumbonyabonya naye taata nabadde nganye tusonyiwe tugenda kuddamu naye nga oyo muwanvu yabikoze gikaze ne mumpi sina magezi ago oyo taata ama akulimba oyo taata nisobola kikolo kyo nawe kimanyi ndikisaba nikyo kirungi taata tusonyiwe mwagala mbasonyiwe mwe ekyokola mukimanyi mutunulire ennyo wano muvi tugenda mu maaso bagiyita abonoonyi taata n'abaana ani asinga otegeera ennyo tunulira abaana babbye kataata n'abaana ani omubbi asinga daba muletera toyagala biremera taata wembityo oyabisigaza nabyo ne bannange abaana benezaala beebo kati taata kati mubbi ate ye nnyo tolaba nti bali babbi kati taata ye mubbi nnyo naawe gwobire sinokubireeta nagai tubikweke mu nsiko waganya taata tetunakwogera kintu kyona mwogera mbawulira muli baana balungi nnyo awulabyo kale wulira bwe tukize tugenda mu maaso awulira obuwoomi wulira newulira bwekitulira mu kifuba gira musikeko kimu sirabayo tala sirabayo kera ujye kikaju kimu naawe bade batutemye njawo kuba engolo tugenda maaso kwe tulaba nti abaana babbi naye taata ate ye mubbi yasinga obubbi tugenda maaso nenga mukwano nkusaba akalango konna kolaba ku Fezo Promotions tukola nsobi no skipping akalango kubanga buli lwokikola mukwano obeera okoze kyamaanyi nnyo okutuwa data ate enkeera tusobole kubanga ate tukwongera kakati Sekimpi ayina plan
gundi obadde ki nfunye plani Gobere na plan ki? Plani ki nawe joyina nga n'ebikajjo bituliddeko nawe nzikiririzaamu okimanyize mugezi wo Agamba agenda kweganyiza wakinene. tugenda mu maaso Agamba ate tulina okwetonda. Kufaani abayitonda. kati ono ng'akomplaininga agamba ffe tugende twetonde ewa kinene taata ebikajjo yabiridde si alina ogenda yeetonde kalize pulani nyina empya tugenda mu maaso ayiiya Mukuno ab'ekiro buzibu ki obulimu ebyo? ulira kaakati ono yapulaninga babaliridde ebikajjo byabwe babbye omunyago abawagubba ate nga ye mubbi baba ng'atudde butuuzi wali kati ayiza pulani olw'ensonga taata anaaba kiro mwe abatanaaba misana muyige munyiiza abaana bajja bakolangako ekiro kati katulindeko ono yayiyiza ki eri kitaawe tugenda mu maaso Katerega Meddi wamu n'emmuga ya Faizo omu ye Kizito omu ye Kitto kalaba taata ava ku mikolo ani enoonye kungulu ku ttooyi tugenda mu maaso eno famire kwegamba yo baaba bagiyita kibaakulo eno famire kaakati terwalwa taata wuuno aze mu kinaabiro kunaabanaabako budde bwakiro jjukira waliyo abalina pulaani munaanaaba munnange obeeranga kaawo noonaabangako ebintu by'ensi eno bizibu ddala munnange abatalina amasannyalaze tukole ki kumbe no waliyo abajja anti anaaba kiro kati gwe beeraawo beera nga mbega laba firimu taata n'abaana tunuulira tugenda mu maaso ne muvi anaaba tunuulira nnyo labayo laba omwana yakuba kitaawe embooko jukira atadde sabbuuni mu maaso ulira muvi tunuulira muvi abaye mwe kikuzate ku kyalo ulira emigo ulira embooko ulira okuŋaŋŋala okwali mu kiyigo taata jukira takyalaba sabbuuni amuli mu maaso emigo agiwulira talaba mama banange leranze abadde ki ono bwakuba eno wansi ono bwakuba wansi oli bwakuba kungulu kati babuzaabuza ono aba akuba ku ttaka oli akuba kitaawe nasobola abuzeebuzibwe bakiki ekikuba obaye kira kye baakula abadduka misinde bakino bambale speed bagenda bannaye mukama katonda bana mbakolimidde kyemukoze kitamu ekyo mbakolimidde naye abaana ab'eddalu bino bye mukola si birungi ebintu bino si birungi eddalu teriba ddungi munnange taata ali eri alaajana kyekituuse wano taata mubabadde ki kakati kumanya zino embwa ngezi kati bwe zaamala okukuba taata waabwe nga zitandika okuyita abangezi badde ewala taata obadde ki wali kyebinkubye mbadde ki ekinkubye mbadde ki kyogamba kuleeta omulabye kakusiimula olabe taata ojja kulaba bannange kyekinkubye biki ebinkubye bannange mbiwulidde binkubye nnyo mpulidde nga ntofa emboko nziwulirira mu katujjo kisikulima siddalu sigudde eddalu owedde tolakulu tomulabye kweri atole simulabye natugende naye era simulabye awedde tumutwale nawe ebyokunaaba abiveeko agende bake ne sabbuuni anaanaaba enkya kyekyo owedde embwa kwekyakolisisa ebikale awedde era akakatajjako ddamu kati tagenda kuddamu atategeddera kimukubiza tugenda mu maaso neno likinga okomentinge antri VJ Ulalah
Yabo kabaka mwanga Mukibyokola. kakati webutyo byagenda ekiro kibakola kitaabwe. Aha kozi bagamba enkoko ebikola baana baayo. Manya nenanga oluganda ngwamulugwe. Kati ulira bali basanyufu, bano basanyufu nnyo. Tata yangaŋŋadde, bakuyita okuŋaŋŋala, yangaŋŋadde baaba Kiririzaamu nnyo. tuvula bankukiririzaamu nnyo. Walese pulaani eyo okimanyi nti twakubye taata n'aŋaŋŋala yaye Sola kunyumya. nze tewali kisobola kunnemera nga nsazeemu kuyiiya. Kyeyogedde nga twakayingira. Ojjukira Ojjukira? kozi yayogedde kyawo sikijjukira. Kati ne bajjukira bye yayogedde. Owaye tata kiki Manya kubye. Simanya nkulu. Okakasa. Wadde kitaata. Obula taata atya. tugenda mu maaso. Togamba nze. Ebyo binzijjako waaya mwana. Kale. Kati ono tayagala kityo, tayagala kukola kizito, tayagala kukola kumuwaayiriza Yatuuse. kuba biyinza okuleeta emiwunyo ewaka. Onaava n'agamba kati wulira Ojja wano. Kuba mizimu. abatange oba mizimu gye ginkuba mpulidde zena woowe akabina mpulira kanuma omugongo gudagudako mbalagala bane nabadde ngenda ku fenseko nabadde ate anakulabera ng'ogenda kuseka. Kati we bakulira ki? Kati bakulira ki? Bakula we batya. Kati obukulu baagala bwaki? Fe abakuze abatatya bayite fe abakulu. Ne bannange kitto gwe munnange eyo nga tuvaayo tuddako ekiro emisana omwoyo wa firimu tebulwa. Mujja ettaala mugiduumula buduumuza amafuta mumanyi Temugula amafuta ne muduumula ettaala mwagala ogimalayo obumazi mubenga abali mu masanyalaze. Nze ebiteeyo mbikooye. kakati tulye. Tugenda kulya ne tumala kusaba. Tugenda mu maaso. Kati waliwo ayonoonye empewo oba ani mubadde kimmwe ne taata oba taata gulabika oyonoonye empewo. Taata oyonoonye empewo ge mazima. Mutusabire muve mu lugezigezi. Mumanyi omuntu obukulu bw'ayonoona munnange temulina kwogera bingi muwaana buwaanyi. Musabe katunuulira nnyo wano. Nzibirize tusabire. Taata zibiriza. Nzibiriza taata. Olira kito wagamba zibira noli amugala zibiriza taata. Tukwebaza olw'emmere neya leero. Daba nnyo wano tewali yeesiga munne. Tulya ku Taata alina osaba ng'atunula mukale ennungi bwe. n'abaana tebeesigaŋŋana. Katonda embeera yo. Taata tuyambe emmere tugenda gibba bubbi. Tugenda mu maaso. Kito nga ye yasooka ng'akwata emiwogo ng'agituulira. Tunuulira muvi. Taata tuyambe emmere gye tugenda okulya eno etuwe omukisa. Dabayo taata teyeesiga n'abaana b'azaala. Kati laba taata tuyambe emmere eyo gye ngenda okulya olwaleero ngino ngibba bubbi. Taata tetwagala tumuwe emmere Mukama Katonda onnyambako ne ngibba bulungi. Onagala leeta engalo kuba eweddewo. Ne bannange kizito. Mukama Katonda era tugibbye era taata tusaasire tugireme tutuga kuba taata tukimanya agenda kuyomba naye era amazima gali nti Mukama Katonda tusaasire tugirye bulungi. Amiina. Taata agenda okukeberanga emmere weeri. Ate omusabisa ayinza okulya. Kateeza abadde asaba nzabbye emmere. Naye mbakuwoye. Naye bannange byanammwe ne mwantamye edda nenkola zinnungi. Emmere eriwa oyo taata oyo. Emmere tusula togasula mu nnyumba. Ne bana be muntamye. Musajja watukolo yagisula n'agenda mu kisenge yeebake. Yagenda mu kisenge yeebake. Dabayo. Nga batandika kulya laba okwekaza. Naawe empaako. Onyino yagudde naawe jawo wooli. Asema kujja lewo. Bannange kanoko
nange siza butasekamu kubanga bana abasiru muga ya Faizo Katerega Medi mukano andi tukalabiddewa ku Fezo promotion izi atera nga bakola kyamanyi nnyo okupromotinga ebintu byo basobola okulangirako Fezo promotion izi bapromotinga business bapromotinga byonna byonna byomanyi kyetagisa promotion bakikolera jase banoonyeko bunoonya bumalo banoonyako bwomaze otuuka gyoyagala okutuuka ate nga munnange tulabidde ne firimu eno likinga okometinga subscribinga toskipinga kalango muganda wange okola kyamaanyi katuba tuli awo enkeera yagisuze ng'alina okugyewa musajja mukulu munne nedda noba tolese katebe nja kutuula wano nga omanyi munnange ekyalo abaana babeerawo ne bababba bijira ne biggwa ne mudamu ne mukwatagana munaye muli mutya munaye gyendi mpolampola nagisuze nange munaye gyendi mpola ennaku zo bizinesi zitambula bulungi embeera yeeyo tugenda mu maaso abavubuka tebabadde babi abavubuka tebandibadde babi nga walaba munnange ebintu bwe bityo byali mbeera bwetyo byo binkubye nzikiriza nali bize ni muginsumbuwa sasobola kujja kakati munaye omusajja ono bame mukazi we yafa kati mukufa bame mukwano gwe teyaliiwo kati mubutabaawo teyasobola bame muziikirako kati abami byamusaasirako butabaawo era yensonga lwaki baliwo babiri bokka basatu n'abaana bali abasajja bakulu ababajjiza bamusuziza enjala naye nga si muzimu ate namukola tekisoboka tugenda mu maaso si muzimu gwa mukazi lwagenda bwe lutyo kati tudda ku bitabani bye bibini eno kati raba kyokka birina toyo ewaka byavudde ewaka bizze mu nsiko bwegamba ngera omutegeera eddalu ly'abaana ku kyalo weeyongere erizo yagala onjire ompunyirize genda eri wala ozirabye tippi ez'omu kyalo ozirabye ezo tippi Mr. Tippi ozirabye kati munnange nange sembera erina kenyini nefuukidde kizibu ale nawe oli kumpi tugenda mu maaso kati kube bali awo wali wajja musajja mukulu wuuno mu kikoofiira bano bali siriasi nnyo ono we yeeyayuuya byafulumiza n'enjala emulumiddewo kale abantu banakwetereza kumbe babalengedde utunulira yagenda teyeegize wuuno emisinde banaye mukama katonda n'ebyanammwe kate muli wano muli mukugira duka naawe wuuya tali mukujja oyo olitakyatugoba nawe olimba naawe daba tajja ngaobadde odduka oba tajja tugenda mu maaso Katerega Medi kodinemu emuke wuuyo tuve wano wuuyo kati nga bajja daba Nemo bye muddukaduka ebyo muddusadusa ebyekisuuka ne mudduka ki ate situwe tukajjuzaamu bwe tutyo 1 2 bw'okakasa bale mujjuza tukajjuza munne mujjuza nga n'empale temuzambadde kozi tetwambadde empale naye atujjuza twambuddemu tukyamuka omanyi bw'okyamuka injini bw'ekyamuka olina okukwata engoye oziggyemu naye mwe munfuula nnyo omusiru atategeera muyitewo muyingire mu nyumba eyani gwe nyabo musajja wattu abaana bamufuukira ekizibu ewaka abaana bafuuka ekizibu ewaka munnange musajja mukulu nga talaga kutambula abaana bamufuukidde ekizibu mukazi we yakafa owaye kinene kiki kinene oyo ye mwana mwezi gwayita Joseph Bera gundi obadde ki
Ndi bulungi gw'olabye nnyina kikyamu. Naye ng'oli bulungi ddala. Wasaga oli bulungi gwe nga ndaba amalevu tokyakasala wena ogize. Olagawo. Ye pakawa. Ngenda wange olaba ndagawo. Gwe ntombuuza bintu tota nti ngenda waka oli n'amagamaga omusajja agenda ewuwe. Tugenda mu maaso ne kaginika ka Joseph Bera kalinga ekisiimuula. Sesa okimanyi nti olunaku olumu ogenda gw'eddalu. Nze kinene okugwa eddalu nze. Gwe mwennyini ogenda gw'eddalu. Tugenda mu maaso wabula leero okimanyi nti wayiseewo dda ogenda emanya waani. kati naye agenda okitegeera ng'ebyaddala ayiseewo n'ategeera nti kituufu kati agudde eddalu lye bamugamba. Abaana bagenda musuula eddalu. Musajja wattu alina ebirowoozo bingi, omukazi yakafa, abaana bamufuukidde ekizibu, era kiki kyava ogamba mukwano gwe n'agamba oba omukazi yandekera omuzimu gwe gunsumbuwa. Kwegamba naye bambi bimusobedde, abaana bamufuukidde ekizibu. Tugenda mu maaso. Kati eyo nga tuvaayo. Kati waliyo amaka amalala gaagano tuwulira lutalo lwe luliyo. Ulira olutalo olwali munda eno bawala nga mumanyi nti abaana abawala abalenzi batwesibako maama tuleke bambi nawe totukuba abalenzi emisindano nga bavaayo. Naye maama nojja kuŋŋaana abasajja tojja kusobola kubaŋŋaana nja kubakuba mmwe. Naye maama lwaki totuvaako? Ani gwe muddamu bwe mutyo baana mmwe mumpita mwana muto okubabuulirira bwoti temwagala mbagambe maama tujja baagala. Tujja baagala. Neba ne imagine. Naye amazima gali nti kambabuulyeko kino. Ku nsi kuno kino nkibagamba abaana abawala. Mu nsi muno Katonda omuntu gwe yatuwa. Katonda waffe y'ono owookubiri. Oba ye Katonda waffe ow'oku nsi ye maama wo oba taata wo. Maama wo abanga avuddeyo ng'alina ekintu kyakubuulirira nga ddala mu butuufu kyetaagiso kikugamba. Muwenga ekitiibwa. Aba n'ensonga lwaki aba abikugamba. Kubanga gw'oba oli mwana muto ebyalabye biba bingi. Ne bw'okwala n'omuddamu bw'otyo mu butuufu kiba kirabika bubi nnyo nnyo. Era mwena abaana abakola ekyo mbabuulira amazima mukola bubi nnyo. Maama wo muwe ekitiibwa kuba amazima gali nti teri muntu ayina mu bulumi oba ayita mu bulumi nga maama wo bw'ayitamu. Kino kyo nkibabuulira. So n'olwekyo amazima gali nti muwe abazadde bammwe ekitiibwa oba maama we ekitiibwa. Naddala maama. Maama muntu wa bbeeyi nnyo n'okusinga golodi n'okusinga obugagga bwe kuba singa si maama bulumi bwe yayitamu tewandibaddewo. Tuveeyo eyo. Kakati oluvannyuma lw'okudduka nga bimaze okwogera ebingi kati obudde buzibeera birina kudda waka. Kintu kyenva obagamba mbu maama asigala maama. Era odduka lw'ogamba olina kudda wa maama. Kati wuuno akomyewo bakomyewo. Banze nga sibamanyi mwe baani. Maama baani kati kakati maama. Maama tukimanyi gwatuzaala munnaye. Akati twale tusaba otutonyuwe. Tutonyuwe tuyina wakusuula kati batusuula tuddawa. Maama tusonyiwe ate maama oli mulungi. Otunula bulungi tusonyiwe. Mukakasa mmwe maama naawe kati tusonyiwe ffe tubiteekette. Anaezi nembwa baddaaki. Temugenda biddamu ebyo. Maama kati be tusobolako biddamu gwagwe tulinawe kakyo katojjukira maama oli mukazi mulungi talina mpisa ezo. Olabika bulungi maama otunula bulungi. Byamuwaanawaana we bitawaanikawanika byonna bye batamuwaana abasajja bye batamuwaana. Beefudde mu bawaana. Kati munayo manyi ng'omuzadde byatyayo maama obaze n'omuggo. Maama naawe totukuba tuleke tuyingire. Muyingire sookayo naawe. Owa bamuyitawo ngenda sibawo. Kale maama kati katuyitewo. Maama ngenda yingira maama. Ngenda yingira maama. Maama ngenda yitawo.
Tugenda maaso okola kyamaanyi gwali ku Fezo promotion okola kyamaanyi likinga commentinga subscribinga ate munange okomentinge mu kyeyo kyoyize nkwegayiridde aba smart construction banoonyeko bakuzimbire gwe mwana ali ebweru mwanga mutye kumacha mama nedda oba tuli yawa wetu tunagendako wantu wona mama amazu gali tunagenda mama nkwagala mama amalera nyangabe todoka sigwe berumachi mwerumachi mumfudde omusiru gamuntu yasitegeera mama obeda tuli awo ffe kale kanzije mayi bagamba omukadde akwasiza ku mmere ye omugo nga guvaayo tugenda mu maaso ng'omuzadde kyalina okukola ogunjula abaana omwana takula eri mu maaso ga muzadde we njagala osembere wano gwe namunene ne namutono musembere wano musembere wano mama kali mama nawe tatukuba ulire emboko munju uli okung'ang'ala ne banange amakago nanga gakung'ang'ala taata eri yang'ang'adde nena abang'ang'ala mama tosonyiwe bambi abalungi tebakuba abaana munaye ng'abukedde ku makya balina ogenda kate ku luzi basene ku mazzi munnange naye taata maama jjo naye yatukubye ennyaali tunakuba bitwayogedde kale era naye era mutufu tulina okubaagala kati ffe tuba tulina kukola tutya kati nze kati nga wolabaza kati kavuuka nkaagala kati wabiŋŋaanaŋŋaana baaki tugenda maaso gwe wenna omwana omuwala ali ebweru kansubira oli fayini kano ka momenti nkakuweereza ng'ojjukira bwe wali mu kyalo ng'ogendako ku luzzi n'osena ku mazzi gano bw'obanga wali ogenzeyoko munnange komenti ngaawo ogambe nange nagasenamu ate nga g'osena ate nga g'olinnya mu kikana ogenda n'okunywa ka momenti kano nkabaweereza kuba mannaye mulwawo okukalaba tugenda mu maaso kati bano baba bali wano kumbe ennyononyi ebbiri baize zirina 3 ne taata bwako kyenkana kyalo kyonna kyonoonyi zizino zijja zizo zijja mulabe kyembagambye gonywa ate g'olinnyamu tugenda mu maaso nga bajja bambadde engoye ziri ez'ebbeeyi bagita suspenda olira naye mwana wappi wano akyogedde nabagamba muzamba abasoma balina okwogerera firimu okuvaawa tujja zoogerera hello baby bano nga tebatuddamu gulinawo opa ku kaki tutuuse embooko z'okukyala tono ogenda olagawa kiki kye twabakoze twayombye nammwe era wena wena kati olinga ekikata wenono maama yatuganya okwogera nammwe dayira emyaka gyamwe babagaana okwogera ulira abaana abalezi bati bonoona abaana baffe ku kitundu abagaana kuki kityo kuba maama abaganye naffe tulina okuyizika okulekera taata okuddamu okulaba naffe tatafuddamu okulaba nedda bannange nedda temugaana tajja kuba tufaana taaga tukuba nnyo watebyo tukiyowayi ama tugende wamma mugambe mutya mugambe babaganye okwogera naffe kati naffe katugende tugabe taata waffe nedda bambi temugenda ate bakimanyi maama mukubi akuba tugenda maaso naye baaba lindamu ekiri kirindamu ekiri kizito tali wabi kakati buli muntu yakwata saizi ye era oluvannyuma bakkaanya bebi toddamu kwogereyo bama talina kusalirawo nibagamba omuko omwava asena mazzi ku lumbe ku buko nje bannange tugenda mu maaso nga bebi wasingale kaitingire akano gwe ekyali wano kandi tubakomye wano mukwana kakati gwina saagala mama wakusalira tuwefuula musiru oli muntu ategeera esikwana basiru nzikala naawe tonnemesa kankozesa obuge
Mama akuze myaka kati gimuwida akawe. Mama bukadde we bumusumbuwa. Obukadde we bumusumbuwa. Nga bakwata bateeka nga bakwata abaana babali batali bateekamu ebigambo. Ebifu okwonona abaana b'abandi ku kyalo. Kwegamba bo bano boonoonyi baayonoona ne boonona n'enkoko. Tugenda maaso. Ndaba bannange. Ninawe gyatugende ekiwalo n'okimalamu ne supu. Nawe. Tuleka nawe kati tupapa chikisindako katono okwagirangako. Baby wo. Kankutereza ebyange. Mama. Checho. Nyenya. Mama. Singe cyane ekyo mama. Bannange. Kyana kintambulidde mu mutima bannange. Stabwayo banchikuwe. Tugenda maaso. Kakati baba no. Tunuulira movie. Munange bavuddeyo ku luzzi. Yawe manyi ekyalo. Ani yali yeetise ku kidomola. Bale commentinga wansaawo. Eno fezo yammwe, fezo promotion yammwe kyano. Commenting obere nga ali ewaka, nyumirwa nga ali ewaka, bera nga ali ku TV eyewaka. Kwegamba ng'olya olaba TV. Kati balabagino olengera ng'oluggi luggale. Mama zino essaawa nga taggalawo. Ki ekirabika kinene mwali mu nnyumba omwo? Kirabika mwali. Kuno tosijja twamukana ebintu bino. Kati tupulaninge pulani kini maama ono. Mama ono nedda. Nsajja mu nnyumba ya taata waffe. Ozowulira. Alinde basawo. Kati muna ebintu bino bimu mubikola abazadde. Ebintu bino biruma abaana. N'okwata kulikuba taata yafa. N'okwala n'oleeta ata omusajja mu nnyumba y'abaana. Kintu kino kive. Bw'oba omanyi oyina abasajja b'oyagala batwale ebbali. Nange tekala labe kyekabannange onyirira. Ne banene mama naye mulungi nnyo tayiza kulekeka. Tava amaaso. Bannange bamuyita mwana muwala Fiona oyo. Kati agenda okukyuka. Nga bano bali wabweru nga banyiivu. Temwagala kugamba mbabuuza gwe nawe tukola bikukwatako ku maaniina. Bana mwe. Naffe mwe abantu kitiibwa. Mama tulina okwogera ennyumba ya taata waffe lwaki oyingiza abasajja abuuza. Ennyumba tulina kwetamu basajja. Bwera yakitamu. Mama tulina okwogerako kubanga yaffe. Mama, gwamina naye mummanyi. Mwe temuwa bataata bammwe kitiibwa. Naye nga mbadde nkyabagamba. Amazima gali nti nammwe abakyala oba abasajja. Manya abakyala. Muwe ekitiibwa amaka g'abaana. Bw'oba omanyi oyina akasajja kw'ofunye ebbali, tokaleetanga mu maka g'abaana bo. Oba owemazeemu ekitiibwa, n'abaana oba obalaze ekifaananyi ekibi. Kati omwana oyo lunaakyenkya nga naye akikola, ne bakwevuma ne bagamba maamawo magezi oba nabamugamba nti obusiru bwa maamawo ogenda kuyomba mbu bakuvumye. Tuveeyo eyo. Kaakati bano ennyonyi z'oku kyalo zirumbye omukyala. Mune tayina nno nekyabakoze naye wulira tunuulira nnyo effujjo ly'abavubuka. Gundi gwe twagala twogerera binyo twogerera nnyo. Njabayira amazzi mbwammwe. Gundi gwe tukwata empola. Tonantegeera bulungi ze wano nyine emmundu ate kuba essasi limu n'ofiira oba oli mugezi yingira munda. Kugambe yingira mu nju. Toyagala kuyingira. Nja kukikuba ojja yingira. Ojja yingira. Kibadde kinsudde n'okunsula gasiya. Tugenda mu maaso. Kakati nga bajja wano. Bantu balina ke bakulekera ku kitundu. Daba. Naye manaye gwe. Nja kukuba ekitafaali. Oba yamukuba kiki ekyo? Simanyi kye yamukuba. Bankubye biki bino bannange? Daba. Biki bino byankubye? Tugenda mu maaso ne movie. Bagiyita abonoonyi the sinners
okuva mu 12 Stars Universal Pictures mugaya Faizo ngate nanyiniko era nga yakatekamu ensimbi mu ngeri eyo bwetyo director nabira katerega Meddi MK aha tugenda maaso alengera yono yenyini producer era yoyo yenyini kwegaba nyinyini bebonoonyi embwezo neguni embeere neri wano abana bampisamu batya amaaso ng'ontunulira bwe bati ne bampisamu amaaso ne banvuma abantu balina mu mpisa yadde n'akamukumanyira bumanyizi bwotyo naawe yakati kati ezo yakalanka nti akati mutaka toli mu kwekyanga waka wano nzani nozo kwa musajja wano kati obanga nze musajja abaana babuulirire kubanza amazo gali nti nkwagala nze buli nkwatako kwentimpulira ebbere lino oluliri nkona mu kifuba mpulira nga nze nasikyalina bulamu era mumodofu gwe muntu gwe njagala bontunulira mu maaso bondi mpulira nga sikyategeera tugenda mu maaso kati abantu abano balina ennaku yaabwe naye otulo leero tuganye nsibitegeera oba nkole ntya gweno tolina tulo munange naye nze so nabo balina ebizibu ebibasumbuwa tugenda maaso kati bano ekibaluma bo tebaagala tata waabwe ayagale n'amazzi oli n'amazzi no yaliwa n'amazzi yoli omukyala gwe tulabye ng'abaana bamulangira okuba nga aleeta abasajja mu nnyumba oba kitegedde kati bantu bapulaninga kiddako naye bakimanyi tasobola kuvaayo kuba oli omutuufu goge mazima ekikazi yakifunamu ebirungo byonna byonna biri mu kyo ekyana kikazi kitunula nnyo banenga abakazi abamanyi okwerunga banange tebalekeka tebalekeka bannange gwali wano ku kyano ng'ogamba weerunga oli mulunge bakulunga komenti ngaawo ogambe nti gwe ebirungo byonna byonna mu ebiri wabirunga enzije tugenda mu maaso abaye mmwe temwebake owaaye munasula mudiro nga mutudde mulinga mulimu singa saagala abasirikale bankuuma nawe genda webake va wano ati gwobireze basula ne mundu zaabwe mu bulago ze bayitaba batya butidda butidda tugenda mu maaso kati enkeera bali wano kati bali mu kwetegeka pulaani ki eri wano bali mu kwetegeka balina mu kulongoosalongoosaako ebigoye ebiddugala byonna batasa obikweka ate omugenyi wabirabira ente bazikubyeko enfuufu ennyonyoonyi zino okusowola katubalinde nga ffena ffe tumaze okweseetinga kumbe obwedda balinda bano babano oba abadde wali ku luzi babawadde purogulaamu abaye tebawoneka kati basazeewo taata wabanga alemedde eri naffe katugire katolika kolimu practice pressure oba pressure tezigenda okukuba omuntu oba zigenda kukola kikyagenda okukola agenda kumwetikka bannange obubuubu nammwe mulabye ebizibu abasajja bagadde babeepikira akijengedera omuse olutuukawo wali ate yakutta adange anti olaba ekigere stamp gwe naali awo ng'omanyi watambuzaako ekigere ng'oli muwala bwoti kwegyo emyaka nga watambuza ebigere ku kyalo kati baba bali awo bebi anange kibebi naye oluddeyo nnyo naawe era tulinzi wano twayideyide dda ne practice twazikoze dda anange kakaolinaonakakawo wakaloza anaino dandi eyo nganglo
Ne wananga kati wananga. Atono ono ya muleze. Kati kaseera. Kitto. Owabadde. Nenda oneme soko gya ndikonso ngamba omuntu ebitu byangogera bigalawo. Awo kugalawo kanze galeo. Mama kati mama. Nkomyewo. No nenda yogera bitono nnyo tonemesa kane kanga wange solo musto nawe sitwa mo wuwo. Anememe. Nawe mbuto. Tata wametaliyo. Kyate kyomudde nawe. Ninga china chempulidde wabweru. Nina chempulidde wali nawo wano mpampa. Era otazo okweyogeza wekwasa ebintu amudofona wakati kicho owulidde. Tali wabweru kiriyo. Nanyina kye ulingizeyo olabe. Ng'alingiza. Kumbe. Ay. Chichi nawe. Chichi. Tata. Daira. Mama. Tai mama. Tukatu wagambi. Katugenda kwekawa. Tuplanize tutya nawe gwe mugezi. Mankole ntyo nweka mugezi munyo kuno magezi gesibye. Bana enkoli gwe mugezi nkole kuyiya nawe. Kina tukole tutya. Bane kimunde kenji. Masuke bagere mu kisenge. Bano. Ada bagere mu kisenge nawe yobuko. Mugere mu kisenge mama. Niyo buko nawe. Kitufu mujje. Tibagenda mu kisenge. Kati bane tubakweke. Wa. Yiya ma. Njiya nena oyogera nnyo. Oyogera nnyo na onsomedde ndi mu kuyiya oyogera bingi. Tata atuuka. Obaye. Manange. Abage mwe. Bananga. Kani nkole ntya? Tubateke no wansi w'entebe. Mujje. Musike mujje. Mugenda wansi. Ono omunene anajjayo. Bagobaga kugenda wansi w'entebe atage atudde mu ntebe. Eno sijjayo. Bananga nkole ntya nze. Bale kitto. Bale nkole ntya. Kikamugamba tubagamba nga mwete muwulira. Kati agenda tuku. Kati nengolana nange. Tikabadda tubagamba nga mama. Ono si atatira bwerere. Anayezengo. Nemo lugindu menyeri mala kugulawo kankweke mukweka. Daba omusiro. Daba kizito. Mbwa mukweka mukeeka. Alinga ni bananga. Alozo bukakumufula invisible. Mbwa mukwese. Daba kizitaba de. Oneka nasula area. Onasula area. Ali mukuyiya. Tugenda kulabya nawe. Nenda wenja kubalu yonemesa okuyiya. Onemesa okuyiya yonemesa. Sirikako. Chichi nawe. Mujje. Plani nzo. Plan. Musirika. Krema plani ediwa. Kitto. Tunulira film. Bogera. Mukola je. Nawe bichibe muri mukola ntakala kugulawo. Kati no mugula. Kali no mugulo wa mujja mugulo ko kisanya lumenyanza. Gulawo mangu. Tugenda maaso. Kakati Nakakomponera mulye. chichi mukola chi. Gano. Fade twebase. Tubade twebase bola batata. Muno waliwa. Ali eyo mu kisenga atudde. Atata mu kisenge. Kakati Kade. olaba Mulwadde yalwadde asesema adukana omwana wange abadde ki dabayo kyakigera maaso wano emisinde gyali wano tunuulira firimu taata byamu laba gwe tugenda maaso naye byana mmwe temudda wano naye mukama katono munaku alabye n'ebyana bino temudda wano byana mmwe njaoba tematemagaziya mumbonyabonyeza nnyo nze sojja twabula kaabo lw'abaana ndaba baba neeno ndaba kizito alina engeri gyasibamu empale ze nzuka zimutugga wansi awo adaki yatonda mbuga ya Faiza. Aha. Tugenda maaso. Mama wamwe wuyo. Mama wamwe wuyo. Mutuka.
mama amwe wuyo mujirire kweke mama wuyo namazi wuno omulaba kyekyo kyamaanyi omusajja nawakyesibako bere lyeryo tata wana temwanya biki wakwata alabawo tugenda mu maaso amazzi ayitawo tata manya mama bino biri wano kati byakirowoozaamu ono yalowooza n'agamba bannange maama wammwe abadde avaawa bw'abasooka ewaka mwe muwedde mudduke kwawa wasooka ewaka muwedde omwanyi ono ye buli kadde abeera ayiiya katukwatibwa mu butuufu kuba amazima gali nti olaba taata leero ku luno atusse nze nkubuulira atusse kati tugenda nakusulawo tukoze tutya jakuyiyiza eyo tugende tusula mufumbiro tuyiyize mu mafumbiro g'abantu naye twandivudwa netugenda kuba amazima gali nti kito naawe kizitondinda naawe tondeka naawe ate kwalwa nga buziba bapulaninga ki jukira balina amasasi gaabwe gano agakuba ki balina amasasi gaabwe agakuba ebiki ebinyonyi bagakwata nga bagateeka wano tugenda mu maaso nagwe wena wali okuteka obutida n'ogirwanyisaako oba nga wali olidde ku bunyonyi komenti nga wansi awo omusajja watu wuno yeebase ali mu kirooto tunuulira firimu suulayo naawe kikyakyo abaana kikyakyo nibananga wulire fujjo nabe fujjo neoliwulire ate olirabe obasuulayo ono bwakuba ku ddirisa tata yatya bana kikyakyo okitawo mujja maama uno adduka wagendako emabega w'oluggi bw'avaayo atidde omusajja watu awulira byawulira bimusobedde ayakuyingira wansi w'ekitanda ng'akwata nawo tajjaayo bulungi atidde beefudde mbw emizimu bwe bakubako ku luggi bwe bakubako waggulu maana njabo bananga ati nakoze ekize nga siyiza kye nabbye abaana babbye kiki kyokka abaana n'abagobye maama nze nkoze ntya nze nfudde maama nfudde abaana babakomewo ale sirina simu maama njabo yani maama bane kibigero okuntwala bane bansindikidde amayembe ate ani ono ani ansindikire awedde oyo awedde atagera yongerayo nga bakuba kati ono nga kyakola jja toto tata mbani abo mweba Chito wawe mama mwana wange Chito tuli babiri ate negwe mpulira omulala ani oyo ffe gulawo okusatu olimba nedda tekuli ffe tuli ffekka babiri eno kumbe ekyo kiri mu kukuba tala tuli wano oya tuli wano wabweru ate ani oyo omulala tewali mulala bana bange mujje mama inaakankana nelagulawo taata tuli wano owokusatu ate gwe mpulidde ate wali wakusatu ffe tuliwo sibo bati bwe bayingira munda oluvannyuma lw'okutya galawo maama galawo munange bwe bati bwe bayiiya ne bayingira
obedda luli ngenda okugwa bannange kize binsobedde obedda mpulira ebintu wabweru nedda taata tewali yadde n'akamu obedda tewali ffe tubadde wabweru tugenda maaso n'eno bagiyita abonoonyi the sinners abonoonyi kakati namazzi wange namazzi azze okunaabako yetema sipiya ajjako akaleega kateeka ebbali kaseera ako bannange byamu akafaananyi ng'ogenzeko ne munno mu kinaabiro ng'omunaazaako nga bw'omutunuulirako n'omutunuulira nga bw'ali nawe n'ogaba bannange bulijjo muno mwembeera abo omwana wanyirira olususu n'amazzi anyirira olususu omulowooza lwaki kinene ayeesibyeyo mulowooza lwaki nti kinene ono ennyononyi enkulu lwaki yeesibye era yiino etuuse tugenda mu maaso kati mukulu wuuno atuuka omulengera kati n'alengera nerengera amaddu g'abasajja bino ebitolwedde bibya bibeeramu abiraba bwe yamulengera ng'anaaba yawulira nga mutufu ayagala kumulabako amulabeko waakiri maama tewali alengera teri aliyo munimiro eyo bannange zekoze ntya nze maama aga maama lengera ebintu maama lengera ekibanja kyange omwana ayina ekisambi maama ayayayayayayayayaja wa neyekwata nako awulira batula ekyaginze ndaba olususu bino bye bintu byendya bulijjo mukama katonda nga wampa ebintu maama kumbe labayo kiki ndaba okimanyi guno omusajja guli mukulingiza maama labayo ne bannanga omusajja omukulu gwe jangu nkubuulire ng'akwata ng'amunyumizaako ke yamugamba konna akaboozi kaabwe kyana kyamaanyi kino nakyo bannange nze simanyi nakumanyi kati kombe yawulira ninawulikanyiza ogudomolo gira nnyo olinga agamba bakugoba nti teryakugoba kati onaawulira ayagala kudduka ogenda okudduka yagwa mumbi waawe maama banzita abaana banzita maama gyali mu kinaabiro tabawe waawe abaana bakuba embooko abaana banzita kiki ekituuseewo eyo kikyate abaana mubakola ki bannange abaana kuba abaana batuta omuntu bakubye taata waabwe ono yava teyesinga ne sikaati bagiyita batya leeso agyesiba bwesibi misinde kale katonda atulaga ebintu ono bamutwala misinde oddangamu omugogo okulinga omutego ogwo oddangayo nyabula olingiza mama wani nokitunuulira nnyini empisa embi kijja ne banna omuziga ne gulingiza maama bwe gutyo kakati noono wuuno mubadde mukubaani bwe muti tukuba ekinene obadde onaaba nekikulingiza musajja mukulu naye talina amagezi okusaafe gwa tutamaatamadda olabaddange abaana banga bakukyawa ewaka bw'obanga oyagala omusajja okwagalibwa ewaka yagala nnyo abaana b'ewaka b'osanzeewo bw'ona oyagala omwana oba abaana awo kigenda kubeera kirya naye abaana nga bakukooye lwana nnyo munnange abaana bakwagale gwe wena ali mu maka g'omukazi ng'okimanyi oli mu maka g'omukazi lwana nnyo abaana bakwagale kakati bano bali wano naye ng'oli ku fezo promotions wookalabidde channel gagadde tv gagadde kwegamba eno yo yafuuka tv yafuuka ki yafuuka buli kimu just likinga subscribinga or commenting
okoze kyamaanyi nnyo ate skipping akalango wabula skipping akalango mukwano oba onkoze oba tompadde data naye bw'okalaba oba ompadde data tenkeera nkwongera ebirala kwa munaye mubimanyi ngaera mubitegeera Uganda yafuuse yakukola ki yakusonderera kati bw'osonderera kadata ako koba ompadde nenkasondera nenkuwa ekirala kiba kikola amakulu kakati bano baba bali awo wowe maama abaana bankubye nnyo nze kiki taata wowe tonyeenya nnyo naawe tonyeenya taata kiki obadde ki wowe naawe yogera bana mazina wana batoyogera lekayo naawe ne naawe muno omutata omusindika nnyo bwalize ebikole ntya mubuuza atayagala kuddamu wowe obadde kitaata ofe nawe ofove wantamana dobera wana mazzi buli kale twakola n'okukola owe taata kiki obadde ki wowe nawe obadde ki naawe maama yaye neteyagala kwogera obadde ogudde mu babbi ate agudde mu babbi kiyo nawe gulaba abagwa mu babbi ebirangoyo tonyiga mumpe ku bulagala awo mulonde kasere londa kusere ebombo naye mulireeta enyweko bwe kiba kyetaagisa leeta n'enfuufu ginyengereko maama ginsiigesiige mumpe kuyaba kityo oleeta mpuliriza ne taata obadde kiyogerako amazima obadde ki maama nyabo tonyiga nnyo alonyiga ompo onkosa maama nyabo wowe maama mbuulyako kyobadde nawe onkosa ndeka maama bano bakuba munange kizito ng'anogaanoga ku ddagala guse mulolooza ogwo nange kati obono kati wabadde ki kitto yatunuulira taata we nga tabitegeera batandika munange kukunya ku ddagala bamugire eka naawe okabanga abaana abato kati wakulayo tukunyiga ate ogira munange tugenda mu maaso ne mubi bagiyita abonoonyi aba smart construction bagamba bakuzimbira ebizimbe byonna biweetaaga bazimba okuva ku kayumba akatono paka ku nnene mukitegedde just banoonyeeko ku 0704462624 bakuzimbire gw'omwana ali ebweru beesige ebyaddala beesige balina bye bakoleddeko bino si bya kiyaayi balina bye bakoleddeko osobola okubeesiga ne baba nga bakugulira matiriyo mu ngeri endala ate ne poloti bagikufunira aba smart construction awamu n'ebya waterfall babikola byonna byeweetaaga so beesige katuddako eno ku mutaka bamuyita mukaabya Joseph Bera ebiseera ebyo kati ali wano mu makaage anaabako mu ngalo oba beki byava okulya tebasukka ffene kakati Joseph Bera mukaabya abaali awo n'alengera namazi imirira kawo kubuulire speedi nga y'amaanyi nnyo nkitegedde ogenda wa mukulu kinene ntegere speedi gy'ogitwala kundi gwe kate kati biki bino byenyini byendiko binkwatako nakugutunda biriwa ndi naawe ku bino bitwogerako kiki ekikwatako wano biki ati mukugana nga bikwatako nina amazzi nawe otabuka gye omuntu bwayogera ku kinene otabuka kitundu tomanyi ngolinga ngamba mbuze tomanyi kiki ate naawe alingo kimeyi bawo yafa buno bulwadde bunamu kale oyagala kugera kuta kineneera nga wata namungu kigambo ekyo sijja kyogera oya kyomanyi ku nze ana takimanyi ekyo tirawo ndibwo walwala covid-19 ana takimanyi nti olina covid-19 mukaabya gwe gundi otegaga nnyago mwolingira ekisiimuula omwo nkwisa emirundi emikambwa gwe yabalira ku ngalo ompisa 5 ntegera ebinnyo ebikulinga ebisima 5 ebyo ojjako tonkanga n'amazzi tonkanga nja kubyogera tonkanga guna kikiko lwokuba njogere ku kitenda olikoyogera njogira gwe sinika nnyo ebinnyo wolowooze nange ndikuginika gagganyo tonkanga
yagenda n'amazzi oli wamutta yafadda kanona yamutta wamusiya covid-19 n'afa covid-19 kasaawa naye yakumutta tuli mu 2023 oyagala kati bamufuule 2023 luliga li covid-19 ng'abantu bawonye covid-19 ng'oli mukuleeta 2023 tulekeemu naawe n'amazzi beeramu mubigulira obigula nyini obigula covid-19 mwerere covid-19 tuddako ku bagwagwa abagwagwa ababiri abasirusiru tata lero nga yebase nnyo kibuzibu ki bamuyakuye aye kajoji yabadde yakoye oli musajja mukulu muleki katukulya biyembe kale lina kulya tata tufuddeeko katugera kulya biyembe leero obuuza guni nyabo toyinza natubuuzaako oyogera bwogezi mbabuuzaako kimwembwa tugambe otugamba ki njala taata wammwe fe abaliwo tugambe mutegeera bulungi byanammwe kyoka sitegeera nti tata wammwe nammwe mbabuuza tata wammwe muwooza mwe muliwo tujja mugamba tugambe neba oleekaana olukubira kereera abantu bonna basiriikiridde munange wegundi yogera bitono tata waffe oyogola goli mukuleekaanira mulekayo bakawummule oliko oleekaana nnyo tetwagala muleekaanira mugambe ekitammwe tawuba mbaliga zammwe ng'azizza ewange kuba nadda ewange ajja kungwako mukitegedde mumpulidde tadda wange owaye tufe twakuyise buzibu ki bw'olina ne taata waffe nammwe embwa mmwe babiri mmwe ababiri mmwe temulinnya mu lujja lwange mmwe kinena nawe owulira eyo gy'oli naye nawe totuleekaanira omusajja yeebase oliwo omusajja yeebase oliko otuleekaanira mukwalira gato gatatamwe ku maaniina mulegabagagagagale obugere bubalinga entangawuzi ezikonye taala eri abe asikana kulinga ebikunta simanyi byosulamu simanyi obifukira n'okubifukira n'okitunuulira kinamazzi covid-19 gasiya buloolo kumbe mubalaba obugatto daba wano mubalaba obugatto nga bukutuse lindako nkitegedde engato zizo yazireese engato zino yazirese kati kitegeeza ki tebakimanyi kale bateekwa kisaso bano paka bamukubye bano abagategeera bakimanye enzaani bategeera linde ekitundu ekyokubiri lwogenda okutegeera Katerega Media abadde director wa kano Geoffrey King ye editor anange musimire Plosi ye writer wako producer Mugaya Faizo naye nga mukola kyamaanyi nnyo tova wano ku Fezo Promotion likinga commentinga kikyoyizeemu ekyokubiri subscribinga munnanga oba okoze kyamaanyi to skippinga kalango buli skippinga kalango oba okoze bubi nnyo abasibat construction bagamba bakuzimbira bakukolera buli kibu kyonna kimanyi kyokuzimba plaster finishing designing zonna bazikola oyagala plot gwe mwana ali ebweru munnanga tokaaba toddamu kulumwa mutwe kino kyawedde dda besige bakukolereko bagule material bakugulire poloti buli kimu kyonna oba ogenda kifuna VJ Ulalah bye bye tukalabire ku Fezo Promotion.